tebinnagwa oba mmwe mwalowoozezza nti we mugenda okukwata His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine mumukwate mumuteekekongako abatemu gy'aba ayise ne gy'aba agenze nga mulowooza nti nno biwedde nedda bataayi tebinnagwa. Ate n'olunaku olwaleero His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ayiseemu bulungi okugenda okulaba ku baana b'empigi lunaku lwaleero mmwe abalidde empanga anti phase 2 rolling Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine azeemu okulaba ku baana b'empigi Mityana Gomba Mubende mwina omukulembeze w'eggwanga ajja. Waliwo omutemu yabadde ayagala okutta olunaku lw'ejjo Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine mu bitundu eby'empigi naye tubagamba mmwe bisajja mmwe byagala okututtira His Excellency mujje mpola mukimanye nti bannayuganda ono omukulembeze waabwe gwe baalonda ate gwe beetaaga. Abaana b'empigi, abaana b'embaale, abaana b'eggomba, abaana b'emubende, abaana bawa, abaana ba Uganda, Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine agenda kuddamu okutuyisaamu eggaali era agenda kuddamu okuloadinga phase 2 bano abatiitiiza abaagala okumumeza omuko omusu ku mutemu gwe baataddewo ayagala okutta Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Tubamanyi basebu, tubitegeera, buli kimu kikola tukimanyi era nga twagala alipoota efulume ng'obudde bukyali ku mutemu yadde ayagala okutta Kyagulanyi Ssentamu. Tumanyi mwe ebisajja mmwe mulimbalimba, tumanyi mwe ebisajja mmwe mwebuzaabuza, tumanyi mwe ebisajja mmwe mwagala okwefuula nti nno mmwe buli kimu ekisembayo n'omukulembeze w'eggwanga ebyo tebijja mumalamu maanyi, ajja kusigala ng'atambula era olugendo tujja dutuusa. Temugenda tumalamu maanyi gaffe, temugenda kumalamu bannayuganda bwolwokuba mutambula ne bupisito mwagala okutta Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Tubasekeredde nnyo kubanga si mmwe bagenda kukolerawo bannayuganda okusalawo. Ono pulezidenti w'abantu, abantu be bamwerondera, abantu be bamwagala, abantu be basacrificinga buli kimu okulanga pulezidenti waffe abeera musanyufu. So bwe tulaba abantu nga mmwe abaagala okusanyawo pulezidenti waffe oluusi kituluma kitumalamu amaanyi kituleetera okutya naye tusigala tugamba nedda tulina okubeera abagumu, tulina okusigala nga tutambula luno olugendo tetunnalutuuseeyo gye twagala kulutuusa naye nga tukulembeza Mukama Katonda. Abatemu nga bano Omukama era bajja kuba ajja batugiramu, tujja bategeera bano abasajja bano batambula ne pisito baagala kumalamu Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine maanyi aleme okuddamu okuloadingisa phase 2 baagala okumujja ku ekyo kyalina okukola. Tebaagala bannayuganda kutegeera nti bano abasajja be batemu be bazigu abaagala okusaanya obulamu bwa Kyagulanyi Ssentamu. Neffe ebintu ababiraba era ababirabira ewala tukimanyi bulungi mmwe muli batume era mwagala okutujja ku mulamwa okuba nga tetugenda mu phase 2 yaffe naye tetugenda bikkiriza, twabigaana dda. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine His Excellency agenda kukulembera Uganda eno ate mu mbeera nga tewali Munnayuganda ayiye musaayi. Bano abaana boolaba baana ba Mityana be bagenda okwaniriza His Excellency era nga phase 2 yaffe eyo gyegenda okusookera. Kati mmwe aboogera ebyammwe, mmwe abakola ebyammwe mubikole ne Mukama Katonda ffe ge twesize ate era tumanyi nti Omukama ajja tuyambako tuwangule. Weewaawo bingi okukaluubizibwa kungi naye tekitugenda tumala mu maanyi, kigenda twongera bwongezi maanyi, kigenda twongera bwongezi buvumu ku lwa Uganda yaffe okufuna obukulembeze obutuufu, ku lwa Uganda yaffe okufunako ebyenjawulo. Ffenna tulina kukoleraganira wamu ate nga tuli bagumu, tuve mu kutya kubanga Museveni bwe tunaamutiitiira yajja lowooza nti nno bannange yafuna ebisiru bye Bannayuganda byagenda okuba nga afuga, byagenda okuba nga akola ebikolobero nga byo bisirise. Tetujja bikkiriza tugamba. All right. Bana inge tuse busega network nevaako kana kayingire busega nenda kati envuddeko bagambye ya banange ntuse busega network nevaako neka tuyisize busega bwetembera bweri
ntuse Busega network nevaako naye ababadde ku Sama Uganda mu kyebe kibadde Busega sefusi esazeeko emaaso sefusi esazeeko maaso sefusi esazeeko kubo sefusi egadde kubo right now abalonji abali ku Sama Uganda sefusi oluguudo erugadde oluguudo sefusi ebadde erugadde eya Museveni yennyini oluguudo sefusi gwe omulonji andaba ku Sama Uganda sefusi egadde oluguudo muno sefusi basebo ne banyabo ebadde egadde oluguudo bwetyo embeera bweringa sefusi eri mu kutya bwetyo embeera bweringa sefusi eri mu kutya netiwaka yange bwe nyingidde bwente Busega babadde bagigyeko nyingidde bwente Busega netiwaka nevaako bwetyo embeera bweri basebo ne banyabo bwetyo embeera basebo be banyabo bweri alright bwetyo embeera bweri gwe omulonji ali ku Sama Uganda bwetyo embeera bweri bwetyo embeera bweri bwetyo embeera bweri baganda bange embeera bwetyo bweri nkugambe tutuuse Busega bwetu kinetiwaka bwe papa ne bagijjako tusanze sefusi eya Museveni ng'egadde oluguudo naye omwana bagambye mukadde pulezidenti eyalondebwa ne balikulirawo so bwekityo bwe kiri bagamba amagezi abali ku Sama Uganda network evuddeko ne muvaako ngenda kuwa katabani kange amagezi tetukyalina network tezikyasobola kuvaako kati okokosa kakodyo kimaapu ku YouTube ndaba kooli nze sivuddeko na mulundi nagumu nze ndika kyekye Museveni twalwana naye tumanyi obukodyo nabumanya obukodyo bwakoze obutegeera bonna bwakozesa okujjako network maapu alright omulungi ndaba ku Sama Uganda banaye mu nsonyi okuvaako network evuddeko nga ntuuse Busega network nebuukako so bwekyo bwe kiri naye nga tukyalina His Excellency kinemu nga sobola kwogera I can't speak please. So embeera bwetyo bwekyatambula wano wetuli bayitawo ku mbuzi wano wetuli bayitawo ku mbuzi anona ali eddebi UK mbarara okabana bambarara nabaramusaho abana bambarara mwe bale kubanga muliho bale mubereko tunatera okutuka wa His Excellency agenda bawo bubaka so bugenda kubera bw'amaanyi obwalero wano ku mbuzi Rose Angambe still watching from DC USA, from Saudi Arabia. Halima, thank you so much. Balangenze ebyobatomera bananze nabivudde ko muli bangi so bwatyo embeera bwere nga twolekera wano ate ekiweta emagere so bwatyo bwekyali baganda bange kobokomo bale kubeerako Nsubuga wangambye gatchateza NUP nkugamba inbox me enamba yange eri 0704 915 nkaga mu mwenda eya MTN eri 07 2 95 25 23
It's 0704 90 15 69. That's my number. Inboxinga kucha t-shirt. So all right, Semu Jangambi live from Qatar. We love you, Sema. Thank you so much. Yanze ndiwo kuwereza nsi yange na president wange. Abagala t-shirt ensambi ajase mu inboxing nsensi baleetere mubadde ki mu inboxing ensi baleetere mukube n'akalango abaana b'ensambi awatayo enamba yange 0704 915 ya Airtel audience ng'okubeerako Mariam wali ogenze kodde mu America gomanye nayo Wetembera bwechatamba tugenda kuba tuconnecting wa His Excellency anytime. Sebo ntakyali mubanda bazirolose president wa Gwanga. Mapo abasa ku muvambe bintu byekiyaye mu inboxing baletere t-shirt makubira akalango hata yo mubadde ki Nanga John Bosco boy nkukonye kwa magezi. Okay, tugana kuba tuyingira His Excellency right now. Tugana ba tuyingira ewe. Tuyingira ewe right now. Tuyingira bono bude tuyingira ewe. Right now tuli mu kuyingira ewe basebo ne banyabo. Okay, tuyingira magere right now. Okay, wano everyday waita naye mama balinga watamulabangako everyday waita so batembera bweri naye mmwe mpulira amagulu gasanyaladde byaddala laba mavivi we gafaananye naye mmwe okuweereza kuno tubaweereza muyomba la mavivi gange we gafaananye mpulira gannuma amavivi Katanga bali bombo barracks.
Mapu media boza ku bantu soko chuka mukatono tofa yo just chuka mukatono bali nnyo Mapu media tata tata wange Mapu media anaye wakadde n'entondo Mapu sorry tata kikyolabye leero kyukoddeyo tata omusajja ono abaana b'empigi bamukoze batya abaana b'empigi bano batuukiriza omulanga gwa enanga yagamba bamulaba omuntu yenna ng'alina obumundu nga bwemwalaba eruweero omukoleko abaana b'eruweero amina abaana b'empigi olinanga abaweereze ku ssente kubanga batuukiriza kye yagamba agala kutta pulezidenti ebyaddala tekiri mu lwali omusajja ajjayo emundu n'abikula akabaati ngawulidde katata papa ya nga ane mapoti okufa nzikiriza mapoti agala obulamu ya gwe mulimu gwaffe nga bakamera ab'empigi gye bakoze ow'emmundu poliisi egenze okujja ne bamumukwasa bebaze n'amasasi gali wansi bebaze buli amasasi gafaanana gatyo bate sigalabangako geego bebaze abaana b'empiki n'abaana abalala bonna mwe bali kuwonya pulezidenti okay oyo mukadde wange Mapu media ali ku YouTube ye eya Mapu media so bwekito bwe kiri baganda bange tuli mu kuba ate nga twolekera magere tuli mukolekera magere basebo ne banyabo tuli mukudda waka obudde buno bwennyini tuli mukudda waka kino kyekikubo tamanyi magere ekyedda ewaka ewuwe so tulina okumuzza ewaka temutandika gamba Sama you think a president is safe, you think president is okay, so yeah yuno yamugano likola lino so abwekito bwe kiri tunatera okuba ate nga tutuuka ewaka ewa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu so tunatera okuba nga tutuuka ewaka basebo ne bannyabo waliwo agambye abaana ba NUP musaleeko TikTok waliyo abanyampi banayo TikTok gye tuli swabula w'omukisa gyali mugende mu following banange amugendeko ku TikTok eya swabula baga TikTok bagiyitani Owamukisa TV ne Buganda Ronald bagambe guys mwebale nnyo abali ku Sama Uganda tuli ku TikTok Owamukisa TV ne ku Facebook mutufollowing ne Buganda Ronald mugenyi Buganda mumufollowing naye temweraliikirira ababali ku TikTok muwozi yaleese ebisimu bitekino kamoni 4 kamoni 2 kamoni 1 yabireese n'abibawa bigenda kufa mwezi gumu ekyabireeseza gwe omulimu gwe baliko kuvuma bigenda kufa lwaki temunkoola ku TikTok nemba bataasa alright nage ku TikTok gyendi Sama Uganda 1 bana abantu nga batomera nnyo maapu abantu ogera ekigambo kimu maapu kanjijjeko ogererawa olaivu yange alright yenze Sama Uganda okubanga mbaweereza ensonga nga bwe zitambula yadde yanzala nze Sama bakazi be basinga okwogera maapu kiki basajja ne nabo bali wakati w'emyaka 8 okweyongerayo bakulu bannange lwe twalwana waliwo abakazi abambuuza maapu oli wa busa tolinayo mukazi tukwewangule bambi ndi wa busa tolina mukazi
bonna abazaala basama baanoba tebafa abamu ne bafa abatuzaala bafa baanoba abamu bafa abamu ne banoba kati ndi wa busa. Alright, ali ku sama Uganda tulina his excellency tuli mukolekera waka kano kakatawunike nane muva okubeera ku kitundu naye nga abantu tebakoowa okimanyi namugende muwozi gyabeera mujalaba notunyumiza mbweyo lekaleka banange page yange bagita Sama Uganda Media kwembeera bana kabina kaweddewo bagita Sama Uganda Media kwensinzira okubanga mbaweereza nenkulukuta ku page ez'enjawulo era nga yenze Sama UG abate mumanyi ndi mutabani wa mapu. It's me mutabani wa mapu mugambe first born wa mapu media yense wenda wobusika yense oyo ye musika wange oyo rone yamanyi byaliko yense musika wa mapu media mugambe roni wamuwamba rone yawambibwa All right. Tugenda kuba tutuuka waka bannange nsaba mubeereko muwulire obubaka bwa president. Tugenda kuba tutuuka waka mu dakiika nga 2. Mapu n'abaana bagambye nga sikufaanana. Yeah. Oba wanzala mu Indonesia so bakabina kankasiridde abagamba tonfaanana baali bakebedde obugere bwo obugere bwabwe balaga obugere bwaffe bwonna bufaanagana n'omugomba Alright, gwachali nange okusama Uganda. Jola wanawola bawawangalya naye abantu bamwaniriza n'essanyu bawulira essanyu bambe they feel happy Okay, embeera bwete bweri. Okay, omakanyumye mukona mmwe. Thank you so much. Mwebale werekera kwa president. Mwebale tu followinga. Gwe, abaana b'oku kyalo babadde ki? Abaana b'oku kyalo balina engeri gye bwamwanirizaamu balinga batamulabangako. Wulira ebyana bw'ani afudde muhoozi bw'afudde ki kutamiivu. Alright, abalonzi abakyali nange ku Sama Uganda Media ate emikutu gyonna kwe muli mukundabira bassebo ne bannyabo tuli mu kuyingira magere.
embeera bwetyo bweri yakwaniza His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ng'ate tumukulisaayo empigi gy'abadde afiiridde olunaku olwaleero. Baganda baffe mwenna abajja okubaawo nga twaniza Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, bannange tusiima nnyo omulimu gwe mukola. Buli omu ateekayo akadde ke, ateekayo amaanyi ge ku bulamu bwa Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Gy'oli yonna ne gy'osinziira njagala okikaka mukulikeyo baganda baffe, mikwano gyaffe abakudde empigi okujja okubaawo nga twaniza His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Empigi tebibadde birungi naye mwenna abeerekereza akadde kammwe okujja twanize His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine okumukulisayo empigi. Abatemu gyabadde bamukubiridde amasasi olunaku olw'ejjo. Banange mukulikeyo, tweyanzeege. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine obulamu bwe butambulira mu mbeera ey'okufa n'okuba nti nno Mukulu Museveni ayagala kutta pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, era ze mission zaaliko naye nga tumugamba byonna abikole, naye akimanye nti nno Uganda y'Abannayuganda era Bannayuganda be balina sse esembayo ku ggwanga lyabwe. Tetugenda kukkiriza kutambulira mu mbeera ya kutuziba maaso ng'ate tulina pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, pulezidenti wa Bannayuganda era Bannayuganda be balina sse esembayo ku pulezidenti waabwe. Bino byonna Museveni ajja bikola, ajja kukola kino, ajja kukola kiri, naye tujja mutegeeza nti Uganda y'Abannayuganda era Bannayuganda be balina eggwanga lyabwe. Lino eggwanga si lya Museveni, ate muddawo ne mugamba eggwanga lya Museveni. Nedda, lino eggwanga lyaffe ffe nga Bannayuganda. Tetugenda kutiitirira Museveni, tetugenda kukola kintu kyonna okuggyako okwerwanako ate tununule eggwanga lyaffe. Anti His Excellency ng'atukulembeddemu tewali kijja gaana era tujja kumaliriza tubeere abawanguzi. Mukama ajja kubaamu naffe era tujja kuba bawanguzi.